Bw'oyogera ku bulwadde bw'omutwe mu nnyaffe Uganda, abantu abamu babutwala nga kya bulijjo, wabula ekkabyo lino likosa abantu bangi. Okusinziira ku batunuulizi balaga nti Uganda ekwata kifo kya 6 ku ssemazinga wa Afrika agasinga okubeeramu ekkabyo. Oba obulwadde buno obw'omutwe ng'abali mu kwennyamira bali ebitundu 4.6 ku buli 100 okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwaka gwa 2020, ate abantu 2.9 ku buli 100 be batambulira mu mbeera y'emu okusinziira ku kitongole eky'ebyobulamu ekya World Health Organization kwa alipoota yaakyo gye kyafulumya mu mwaka gwa 2017 nga ono kiraga nti abakyala bali ebitundu 5.1 ku buli 100 ate abasajja bali ebitundu 3.6 ku buli 100. Newankubadde nga kino kiri bwe kiti, naye abatunuulizi era abayambako mu kubudaabuda abantu balina bye balambise be bagamba nti singa omuntu abissaako nnyo omulaka kisobola okukyusa embeera ye. Mu kino mulimu omuntu okubeerako omuntu gw'alabirako, abantu okubeerako nabo be basobola okwogerako nabo mu mbeera yemu n'okusimba obuntu obutonotono obuwanguzi bwe baba batuuseeko. Just doing one thing, focusing. Learn to focus on the positive things that have happened in your day. A lot will happen, jam will happen, you will be abused, your boss, your husband, your neighbors. Pick the only good things that have happened in your life. If you do not want to go into mental issues given in our country, that is number 1. Number 2, you need a mentor. You need someone to talk to. Ate ye Michael Kazibwe, omu ku babudaabuda abantu abakoseddwako embeera eno, agamba nti okuggulawo enzigi zonna okuwuliriza abantu kiyambako okutaakiriza ekirwadde kino. Let us give them this support. For the people who are at church, let us give opportunity to these young people, especially because I personally cannot have now a mental illness because maybe someone has refused to accept what I want us as young people to do in church. All I can do is I have a solution. There are nearby churches, of course, in our line. I can still go and serve there, and people are welcoming me that, hey, come on, you can still come and serve. Now, these people can be their own solution if we give them opportunity to share. Because if you don't give a young person to share what they feel they are going through, you cannot be able to understand them and then love them. Bano okuva bwe bati basinzire mu kutongooza ekitabo ekyawandiikiddwa Nacklin Grace nga kino kyatumiddwa Soul Griefs, Mental Health, That's Life. Okusinziira ku muwandiisi w'ekitabo kino Nacklin Grace, buvunaanyizibwa bw'abo abakosebwa endwadde eno okukkiriza nti bakirina era n'okukkiriza nti basobola okuwona, okwogera n'abantu abalala nti kino kijja bayambako okutaakiriza embeera eno. People have given us. We cannot stand it anymore. We want to be real. I want to be me with scars, imperfections. Okay? If I made errors in the past, that was in the past. But now I am me, the healthy version of me. And I'm sure the health version of me is what you love. Okay? This is a one lifetime opportunity. I am here today, I am not here forever. Okay? So if I cannot live into the purpose God has called me to be, what do you want me to say? I have been everything for everyone. Okay? Now I want to be everything for me. Ono y'omu ku abantu abatambudde mu mbeera ey'ekkabyo era ng'ono mu katabo ke alambika ebintu bingi by'agamba nti byamukosa nnyo mu kadde ako nga tannaba kwezuula, wabula ng'era kino kye kyamuwaliriza okuwandiika akatabo kano. Is it a movie? Is it fiction? Is it real? Is it film wajijewa? You get what I'm saying? So, if I have brought my nakedness before you people, I don't even know who are not my mothers, right? It means if someone like me, I'm not special, but at least I know my journey, that I've been special. So if I have come here and I say if she doesn't know me, if I've never met her, if I've never met him, let them get to know about me. Let them go talk about me. My only prayer is as you read that book, what blessing is it going to leave on your heart? Gye buvuddeko ebibalo byalaga nti abantu bangi abakosebwa obulwadde bw'omutwe era ng'ensimbi zeetaagisa okuteekebwa mu ddwaliro ekkulu ery'ebutabika okujjanjaba abantu ab'ekikula nga kino. Bangi ku bannaffe tutambula nabo naye nga tetumanyi mbeera ki gye bayitamu, wabula buvunaanyizibwa bwo okuwuliriza omuntu oyo era n'okumuyambako okufuna ababudaabuda abakugu abasobola okubeera nga bamuyamba okudda mu mbeera eya bulijjo.
yisa kigongo ku lwa channel 44 olweggulo.